Deri ate tukomewo mu studios tuli mu program Omunnyo Ku Makya esawa ya byabufuzi ne byabukulembeze. Robert Mutebe senior reporter ali mu bitundu ebyekansanga. Sayisenyo Robert ontegezeza nti oyina amawulire agatalinda tutekwa gatuusa ku balabe baffe oli butereevu ku Soul TV. Ya kituufu tuli wano ku Kampala International University wano mu bitundu ebyekansanga nga waliwo ekifo ekyakutte omuliro mu kiro ekikeesezza olwaleero era ebintu bya bukadde munnange byagenze maaso n'okutokomoka. Nkulamusizza nnyo ate munnange ali mu studio n'omukyalo oyo mundabire nnyo nange natera kugenda okungema COVID-19 naye nga mu kiseera kino ate eno embeera bweti bwetambula. Twabagamba nti omuliro kasita gutandika gugenda maaso n'okulabika nti gusaasaanira ebitundu ebirala. Twabalagako ekyali mu industry ya n'ebitundu ebirala kakati ekyabadde ku Kampala International University kye kino. Jjukira bino byonna bibeerawo nga university eno etegeka okulabika nti ekola omukolo ogwa graduation. Tukitegeddeko nti ku lunaku olw'omukaaga balina graduation naye nga wano abayizi bwe babadde ate bajja okulya emmere kumpi restaurants zonna ezibadde wano azagenze maaso n'okukwata omuliro. Mu kiseera kino poliisi ebadde tennaba kutuwa report ntuufu oba muno mubaddemu abasulamu abakoseddwa n'ebiringa ebyo naye byonna tujja kubanga ate tugenda maaso n'okulabika nti tubinoonyerezako n'obibatuusaako oba oliawo mu mawulire gaffe tujja kubanga tubibaleetera naye nga tusiime embeera eri wano yeeno gye mugenda maaso n'okulaba Kampala International University ebintu ebiwerako byagenze maaso n'okujjiira mu muliro ogwakutte ekiro ekikeesezza olwaleero era abayizi aba university eno bamu nga tukitegeddeko nti oba balina mu bigezo ate batuukidde mu kyekango batuukidde mu ntiisa nga bwogenda maaso n'okulabika nti olaba gowenna ali ku Soul TV. Tuli ku university eri wano mu bitundu ebyekansanga main campus yaabwe wewali embeera eno gyogenda maaso n'okulaba. Poliisi etutegeezezza nti yalwanye nnyo okulabika nti ezikiza omuliro guno obutasaasaanira oba oliawo bibiina abayizi mwe basomera n'ebiringa ebyo naye nga kyekyo kitwagadde okulabika nti tubalagako enkya ya leero ku mbeera ate eyakeeredde wano nga bwogenda maaso n'okulaba fridge zonna ezibadde muno oziraba nti zaayidde nezitukomokera ddala nga bwe tubalaga n'ebintu ebirala bingi ebibadde wano olaba nti obuyumba bwonna obuli wano ate bwonna bwaweddewo wano wogenda maaso n'okulaba. Simanyi oba waliwo abadduukiridde oba simanyi mbeera ddala yabadde etya. Maama oli otya? Bulungi sebo sibyo otya sebo byatandise saameka nze nakabitegeera. Oli muliraano? Ndi mulirwana. Okedde kulaba ntiisa? Nkedde kulaba ntiisa mukwano gwange badde kasitoma wange badde angangulako ebintu naye nempulira nti ebintu bye naye byayidde kwe kujja. Baddewo ki okutwaliza? Kusinga baddewo woteeri. Zino zonna woteeri? Kusinga zibaddewo woteeri okuva eri wansi wanonna. Esebo zibadde woteeri naye nga olaba nti byaweddewo ne biggweerawo ddala. Apollo naawe nga boogenda maaso n'okulaba kyekyo ekifaananyi ekituufu ekiri wano kyetugenda maaso n'okulaba. Abayizi wano bwe babadde bali emmere naye olaba nga buli kimu ate wano kyaweddewo. Ndiwadde mbokola kyengenda okuteeka mu gavumenti gyenkolera. Muzeeyi kikinga okambuwadde? Mujja abakamera mulabe wano. Tufune ku space wano. Oyinza okukwata wentuuse okuba nti ndaba omuliro weguwebeka nti baleese amatafuli bafumba buli kimu nekireka nga kyavudde wano. Owa kamera ayinza okweyongerako n'asika wano. So siyinza kudda mu kugaa nti eyayokezza ebintu bino yavudde wabweru okuba nga ntukifuula ekyensonga ya security nedda. Be benyini beeyokezza bano baleese bafumba yemu ku facts tuyinza okutunya. Siyinza gamba waya olwokubanga wayaring ebadde eyita wabweru muliro gwavudde munda kyekyoka kyendiba okuba nga nkola ki. Ekitegeeza ezo essefuliya zabaddemu bijanjalo na bintu nga olabira ddala nti afumba ate ebina bino nana ziri zaadde zifumba yalese afumba asobole okuba ndowooza akeera ku makya nga byakoze eki byayidde dda. Siyinza kukiteeka ku muntu mulala alina kubanga yayokezza kitundu bo bennyininyini abakolerawo be bayokezza ekitundu. Simanyi bannanyini bo benkyayinzika okuba nga ntunuulira nze nkwasaganya byakwerinda mu kitundu. Tweyanzizza ssibo. Apollo tusiime tugende maaso n'omugenyi wo embeera eno bweti bweyibiridde wano kubanga ate buli omu alina kyayogera. Ogwogamba otya? Yogera.
ate obadde oyogera temukola ki omwo tetufumbiramu just yo store mulimu amabaterekamu amasepiki yes ne table bye bibeeramu tetufumbiramu just ya wayiriza buwayiriza kale ebisingawo abanoonyereza abajja genda maaso n'okunoonyerezaako wangi nze mukama wa hoteeri neya wansi weddewo nze nsimbi wano sawa 2 n'ekitundu sigiri zange tezisolako omuliro ate sifumba kyegolo nfumba ekyemusana kyokka bintu byange mbitegudde bulungi na firiji saasuzizaeko nze nakedde kujja kukola ninsanga ebintu byonna biyidde omuliro nze mbadde ngamba guvudde eno mabega n'obuwalabe ebijanjalo bisuze ku sepiki eno waniiba eno gye guvudde kingamba bwento tweyanziza buli omu alina version ye nga bemugenda maaso n'okulaba naye nga nsasagge nga bw'ogiraba ye yagudde wano ku Kampala International University. Apollo tusiime byebyo bitwagadde obbalagako ebisinga tujja kujja nabyo bijja kubeera mawulire atwagadde bannayuganda bamanyeeko ku kyagudde sayidi eno eya Kampala oba ey'eggwanga Uganda. Kankulekere omuzindaalo n'omukyalo oyo mugende maaso n'okuweereza ensi.